Mukazi mu lukujjukujju. Kyokka nga mwana tutolina nakyo mumanyiiko. Kakatiriza akakisoboye kali katiriza. Soda mbe, kozi twabadde tugenda ku ki? Soda owagirani. Zansobe. Owagirani. Oli omumanyi nnyo. Oli laba. Bayuda tugira ki? Nze nabo. Aye nanga neganye. Aneganye enkoko tennabadde okwagala okukolima ogusooka. Yasoose ejjirya. Yasoose ejjirya n'alyokangira. Tugenda ku ki? Sebo tutwalira speech yo ey'omukolo guno okutwanjulira by'okola ebiringa ebyo mu ddakiika entono tugende ku. Okwogerera obudde obufunda kwa nnema naye kangezeeko. Mu byonna toyanza nnyo toyanzeege mikwano gyaffe mwenna abazze wano olwaleero n'abatazze tusigala tulowooza nti bayinza okuba bakyakwatiddwa obukwatibwa engeri olunaku gye luli lwa mukaaga mubimanyi ebyaffe ne indasitule yaffe mwe tuli oluusi olw'omukaaga ate tulutwala nga luba lunaku lwakukola nnyo emirimu oluusi egyewala naye kale nze ndi musanyufu olwabo abaliwo abasobodde okukimekinga tuli basiimu nnyo olw'ekyo. Ku nsonga endala Stream Live Avenue eno oluusi ebyokwogera mbana bingi bwe tusisinkana mwami lwango ono twongera okumwebaza omwami ono tumwogeddeko mu interviews ez'enjawulo ku TVs ez'enjawulo ku YouTube channels ez'enjawulo. Omwami ono twamusinkana ku radio Kiwedde twali nze kati kambanyumizeeko wali omwami lwanga kino obadde tokimanyi kankyogerere wano nga tuli mu kusoma awo ku Masaka Academy waliwo olunaku nga muli ku radio Kiwedde. Twava ku ssomero manyi kati abaana bakayingira kati media olwaleero mwebale kuyingira naye ffe era babasookayo nakyo kyatuukawo tikikyakyuka kati mwami lwange ono batusookayo era nze radio Kiwedde ng'etandika twalinga ezimu ku nnyimba zenjukiriza sono oba okyajjukira oluyimba lwali ekirumira lwebayitawo nkubiranga ku ssimu Ibrahim Kasolo manyi ekitinga waliwo webakuba ekidongo yakabawa genda mumaaso talina muzinga kati oluyimba olwo ezimu ku nnyimba ezakubwanga ennyo ku radio Kiwedde kati nga ze zinkufiiringa nnyo munnange ezakatinga tosobola ddwewala nga ne bwoba muyimbi tomwagala olina oddukuba kuba abantu balwagala luyimba lwa ttabbu ezimu ku nnyimba ezakubwanga ku radio okwo n'endala ezaaliwo kati tuba tuva ku ssomero awo nga omanyi ekintu ng'olira ekintu olira watandika dde ekintu okwogereramu olina kyoyagala okuba tuyitira awo ngambagani nze njagala nange ogenda ku radio ampya njagala boogereyo ekigambo Mbaziira Tonny nze kuva ddanga erinnya lange nditembeeya butembeeya ne bw'oba totya oba olina oddiwulira oba oddiraba wakiri ndiwandiika ku ssaati wano n'oliraba kakati nga omutima gungambale nga sirina gwe natuuza naye meeting nebuulira nga aliwo kisigenda ku radio Kiwedde wano bantuukayo nga njagala kutumira kati ngenda okutuukayo nga bano media naye nevedde wala nga bano balina bino betuweereza kati voice note oba WhatsApp n'otumira kati bano balina obupapula bwe baali bakubya obupapula kituufu ntubanga naye wagenda n'okafuna naye mwami lwanga akapapula ako mwatuseeramu mwateekako ennamba nto n'abantu batina ab'okutumira nzeke nafuna baali basatu banziba munnange nga kaliko obubaka bw'okutumira gwe mutwe kati bakandalayininga wano wansi bateekako erinnya kati nendekawo Mbaziira Tonny ekyalo Bugabira batumira nenteekako nzijukira natumira maama nentumira abantu babiri kati nenziruka nnyo ntuuke eka tebabisoma nga nkyali mu kkubo bannange mba naakatuuka ewaka kwaliko Fino Mayanja kyoyagala Emani from Paraguay meeya w'Ennakayiba bwe yali yeeyita simanyi omwami oyo ne bangaajalinga naye ku muzindalo yavaako naye nga yalingako ngendo mbattu akatuuka ewaka bataddeko leedi eryawo katandaalo n'akawaŋŋamula nengweri mu pasikalamu nendaliira bwenti
so abaami bano nga gye bali ku radio Equator nga bakola bulungi emirimu gyabwe paka naffe Katonda lwe yatubikako akasubi ebbanga liryetoloola mu 2008 ino ejja production kubanga olwaliro ekitukuŋŋaanyiza wano bassebo ne bannyabo ebintu bino bye tukola byonna bwe bizingazinga mu kintu kimu ye production buli mu professions ez'enjawulo kirina amakulu ag'enjawulo naye eno mu layini yaffe ebya media biri nnyondooza mu kufumba okuyiiya n'okutondawo obulango okuyiiya content oyo mu ngeri ez'enjawulo kuba tibirina nnyo format tikirina kuba bwe kiti kisinziira ku buyiiya bwo. Bwe twali e Masaka suuno nalina akantu kaate abagambi naddala mu budde suuna ye we yaviire e Masaka najja eno nze ng'aje ndi mu mirundi gye twayogeranga emingi buli twayogeranga ngamugambo wange gezaako otambula onoonyenoonye eyo abasajja abakola obulango bweyo bali batya owakikyuge kati essomero ly'abanyumiriza we nali ndirina we twali tukolera ku kizimbe by then era nayigiikiriza abajjukira okujja e Masaka obudde obwo mumanyiwo nalinako eyali badde nga ofiisi ya director kati ofiisi ya director nga production nga mwentuula nembikolera omwo era obulango nabukoleramuko obw'enjawulo by the way nsobola n'okubanyumizaako waliwo ekintu ekyantuukako olumu kyekimu ku bintu lwe muliba mukimbuuziza ndikibabuulira ekikyasinza okunsanyula ebbanga lye mmaze mu media kyali mu layini ya Bulanga eno Lumumba ndi Masaka omanyi bwe tubeera e Masaka ku rediyo ng'otambuza osookera ku CBS Manduso noddako waliwo radio Masaka waffe bagita Centenary by then yali Suubi noddako CBS ey'obujjajja kati awo by then walingawo Best FM n'otambula n'ogenda ku radio Equator n'ogenda ku Top Radio n'ogenda ku radio Star kuba eryekwatira ku 96.9 then n'ogenda ku radio Buddu kati olunaku lumu nga ndi Masaka bino ebintu bw'oba tobimanyiza obutategeera naye manya abimanyi osobola okutegeera nze kye nawulira Lumumba ntaddeko oba bino ebitwatandika obikola nga tuli Masaka kati ng'ojja n'okola akalango client n'akatwala oluusi twabikolanga ng'obikoledde ku radio nga mulimu gwa kampuni ne gugenda Lumumba ndi ku radio nga ntaddeko nembwa akalango kange nga bakakubye ku CBS nga kalimu eddoboozi lyange nali nfudde kati nentambuza ngenda okugwa ku essuubi gye mbagambye nga n'akaliko kange ng'eddoboozi lyange njagala okubategeeza ngenda okunyoola okutuka ku y'obujjajja nga akaliko kange nga kaggwako nentambuza rediyo zonna ze mbabuulidde obulango bwonna bwe nasangako nga buli mu maloboozi bwange obulala obwalimu nga ninamu wakiringa mu kasikiiti mwendi ekintu ekyo ne kimpa essanyu nempulira neŋŋamba nange kirabika ndowooza nsobola ekintu ekyo mazima kati wakati mu ssanyu liri nenkoleramu ekyobusiru nga ndowooza mbu bwe nanyola nenziza nabusanga nasangako bwabalala nembivaako naye anyway that was an amazing experience era nenkyulira nekinyumira nnyo ebintu bino nempulira nga mbyagala up to now era nkyogedde nnyo nze ensi etumanyi nnyo mu kubeera ku mpewo ne twogera nga ba presenters naye nze obuwumu bwange na byonna mpulira nnyo njagala nnyo production era nze mu lunaku lukedde ne baŋŋamba okuva ku muzindaalo tulinawo bibiri okuva ku muzindaalo okutumira abakyala n'okudda mu production kino nkyagala nnyo kuba kiri mpulira bangi abakisobola ate bino si bya bonna oba neewanyi nnyo bituufu ababimanyi mukimanyi so kati bino nabyagala nnyo nembiwa obudde ne tufaayo ne tuyiga kano nakali ebimu ne tubisoma naye nga bumanyi ebyokusoma birina we bikoma then ekisigala nga kiddayo eri ggwe ng'omuntu okwapplyinga obuyiiya obw'enjawulo mu ngeri ez'enjawulo bwe tuzze wano Katonda n'atubikako akasubi tutandiikiriza tutandika okuŋŋaanyiriza mu mbeera eyo ne twagala okuteekawo embeera tutandiikiriza ekigambo ekyo ekya Stream Live Avenue titukigunjaawo era basaba ne bannyabo Stream Live Avenue eyo eri fully registered to operatinga legally
si byakutetenkanya nedda twakifaayo mwami wanga Kiwagambye kiri company olwo giwandiisa ne bagibba yagibba yali mutuufu yali nannyiniyo kati gwe gigayaalirira ne bagitwala Stream Live Avenue eno twagendayo okugiwandiisa era nga n'ekigambo tikiriyo bwe byaddala tikiriyo mu byaddala twatematema bigambo bitwogera ennyo mu bulamu bwa bulijjo tufunamu ekigambo kimu Stream Live then ne tugattako ekigambo Avenue ne slogan yaffe eyo eya 120% production twatandika last year omwezi gwali okutandika okukola nga bwoga nti kati omuntu omukubiri ndi jangu wendi gwali mwezi gwa 8 naye nga twaliwo nga tuyiye okuva mu December 2020 nga tutegekawo n'ebirala ebiringanga ebyo wakati twali tukyategekawo omuganda wange wa Ekiwedde oyo tali wano lwansobi nga bw'abagambye alina emirimu gye yatuwa n'atwesiga era munnange Benda nkwagala nnyo ebyaddala lwaki nkwagala nnyo fe obudde bwe tubadde naddala nga twakajja e Kampala wano abantu balina engeri gye baatulaba mu ngeri eyo mubimanyi babiraba bati ate nga tubimanyi ebisinzeeyo okubeera mu media yaffe eno bibeeramu wano nawali naye nga bw'ofunamu oyo omu ababiri abalina kye bakulabyemu bannanga oba mubi naawe bw'otamwagala so Waikibenda oyo yankubisa mwambulire byaŋŋamba nze ate nga nali simaina kumanya nti yabibeeramu naye kati ate ye nga ye ndowooza awulira mbu mu bantu bonna babikola nze nsobola okubikola nze nga nkimanyi naye nga ye simanyi nti akimanyi nali saagala akimanyi nakimanya kuba nali sirowooza nti ate bino yabidiringiramu so ng'ayita mu kampuni ye eya Mpaka Records yatuwa emirimu wano era kantwala omukisa buno okutegeeza obudde obwo twakolera omulimu ogwo twali tukyali mu process ey'okusettinga si Waikibenda yekka tulina muganda waffe talina nnyo kwagala kumwogera naye leero kamenye etteeka muganda wange ate mukama wange Denso Boy muwulira nnyo nga njogera Arabic style adhesive era ensonga lwaki nebbaani twagitadde awo si kyadde kyakabenje giteekaawo kyabadde kigenderere omwami oyo mulabyemu wano alazeewa tayagala mulaba leero bajja kukulaba osaaga omwami oyo gwe mulengera waliba ku mukono mukama wange ne bwotayimirie omwami bamuyita Denso Boy oyinza okuwulira nga yo boy n'omugeya mu Luganda alumanyi nengeragera era bw'aba ayogera toyinza nga nti oboyi oyinza ogaya yekasendwa so omwami oyo Waiki kintu kyewakola n'omwami oyo kyeyakola yatwesiga n'atuwa omulimu twagenda mu contract ne tugenda ne kampuni ya Arabic style adhesive mpulira ndowooza nti naye bw'aba tumuwadde omukisa ne yeeyogerera asobola okunnyonnyola kwe twajja Arabic ne weeri kati so tukyebaza ne mikwano gyaffe mbadde mpulira ddala kwefu ndowooza job certificates ziveewo tulina mikwano gyaffe abalala ekigambo kiri kyewadde ogamba ekya coherinate ebirabye so mikwano gyaffe abo tukoze nabo emirimu mu ngeri ez'enjawulo ne batwesiga bannange bwe tutagenda kuwa certificate temwenyiiga bano bwe tugenda okuwa certificate ate tugenda kuggalawo leero n'omwaka ogujja tugaba n'omwaka ogujja tujja kugaba bwe tugenda okuwa certificate si bano sofa be twakakolako nabo ibulako entegeerekeka kati kitegeeza nammwe abalala mwongere okujja mu twesige nti emirimu gino ne certificates zino mirimu tugikoze mu bbanga lyetumaze nga tuoperatinga mu kasirise nga tunaba kuleeta mulimu guno kugubalaga so ebisinga nga bibaayibanyonnyodde ffe ogwaffe tukola obulango mu maloboozi ne mu bifaananyi obulango obwo obwa radios ne tvs waliwo abalina online channels oyinza ogamba nze njagala bintu bya ezo YouTube podcast intros manyi bwe mbyogera mbimanyi kuba bonna bali wano